Alright, mukwano gwa fegwe ate atulaba ku mukutu Ren Media. Ren Rogers gabera manya gangenze mbera okubera nga ate nkuweereza ensonga ezenjawulo bulambalamba ne zibanga ate zikutuuka ko wela. Ate gakyali mawulire okubanga ate ashibaga kato isimami jagulo kwogatta ne Bajjo full figure ne ba bloggers ba NRM abalala okubanga ate page zaabwe zamaze okubanga ziviira ddala ku mukutu gwa Facebook kubanga mabega kawo babadde bavanga yonga ate bewana ngabwe babeera nga bajjako pages ezenjawulo ku Facebook nga bagamba nti zaabwe n'ebirala ebiringa ebyo naye amazima tegavuddeyo ne gabeera nga geyoleka ne geyongera okubanga kitukakasa nti bulijjo bano si be babikola ate ne beerimbika mu kuba nti be babikoze. Anyways, eyo tubeere nga ate tuvaayo olunaku olweggulo ate munnange bingi ebadde bigenda mu maaso okuli abantu ab'enjawulo okubanga ate bavaayo ne barestinga abayimbi nga bagamba nti mu biseera bya Omale ne Times bwe baali nga bakwatiddwa abavaayo ne babeera nga ate balaga nti kibakutteko nnyo era yoga nga batandise okubanga bagamba nti abayimbi bavaayo ne bagenda ku mikutu gyabwe egya social media egy'enjawulo ne babeera nga bambalira poliisi ya Uganda okubanga bagigamba ebeere nga eta abayimbi aba Nigeria bano. Naye ate amabega kawo kijjukirwa nti Eddie Mutwe kwogatta ne Nubian Lee amanya g'amatuufu nga ye Ali Buken ngono nno musajja right hand w'omukulu amanyiddwa nga Bobby Wine bavaayo ne bakwatibwa ne ttiimu endala eyali ku kakiiko akakwasaganya ebya campaign mu nkambi ya Robert Center mu Kyagulanyi era bwe bati abayimbi bayesuulirayo gwa nagamba abatono abavaayo okubanga ate bareactinga okubanga bategeeza nti poliisi ebeere nga ebata kino nno kyaviiriddeko abantu ab'enjawulo naddala ba netizens okuvaayo ate ne bambalira omukulu akulira akakiiko akatwala abayimbi mu ggwanga ngono nno amanyiddwa nga Ykee Benda era bwe batyo ne babeera nga bamurostinga okufaako obufi okugezaako okubanga bamuzuukusa abeereko nekyayogera ku nsonga eno sinakindi agatteko eddoboozi lye ku koozi eno kibayambe oba kiyambe abantu bano okubeera nga bateebwa. Kinajjukirwa nti Nubian Lee bw'atyo yagenze nasimbibwa mu maaso ga kooti ey'amagye oba giyite court martial n'ate nga munnange ekyewunyisa ono si munnamagye. Anyways, bino byonna nga ate bimaze okubanga bigwa mu matu g'omukulu Ykee Benda bw'atyo yalidde obuwuka omuli obuwojjolo ensanafu obukennembi na byonna n'agamba nti this kamanyiiro comes up because you think mutuyamba buyambi okutuwagira. Hell no. If I didn't do good music you wouldn't have purchased it. You wouldn't pay to see me perform. Our industry isn't a charity organization that you're just helping. No way. You pay and we entertain your business. Nga kyagezaako okubanga abagamba nti ye ng'omuntu omuziki gwakuba mulungi era singa obadde togunyumirwa wandibadde togendanga mu concerts ze bw'abeera ategese era eno industry temugiyita nti charity organization nti egaba buyambi ate era mumusasula okubanga abasanyusa n'olwekyo eno nsonga ya business wabula si ya kusanyusa busanyusa muntu. Anyways, bw'atyo ye Ykee Benda ate bwe yasobodde okubanga ategeeza abo bonna abamwerijjirako okuba nti ayina okugatta eddoboozi lye ku nsonga y'okuba nti Nubian Lee ate balina okubanga bateebwa. Ebyo nno nga bikyali awo. Mutabani wa Nubian Lee amanyiddwa nga Ali Sankara leero bw'awezezza omwaka gumu era nga happy birthday little soldier. Katugende mu maaso n'okubanga tumwagaliza ate amazaalibwa amalungi naye nga ku nsonga eyo yennyini osobola okutusindikira ka message wansi mu comment section n'obeera ng'ogattako endowooza yo ne tumanya gwe kiki olowooza Ykee Benda yagenze wala n'ensonga eno oba kibadde kigwanidde. Anyways, nsigadde ndi Ren Rogers straight okuva ku Ren Media. Weebale nnyo mukwano gwaffe gwatugoberera abatulabira e Saudi Arabia, Dubai, Rina Keys nkutumiddeko nnyo Edmond Patrick ng'osinzirawo Saudi Arabia nkwagala nnyo na mwenna abatulaba wandika wansi mu comment section obeere nga otubuulira ky'olowooza. Until then, it's gonna be a goodbye from me. Ren Rogers be my name, and right about now I sign out.